Disitulikiti y'e Wakiso y'emu ku disitulikiti ezisingamu ebizinga mu ggwanga Uganda kubanga ennyanja Nalubaale esinga nnyo mu bitundu bino, wabula kino kireeseewo akatuubagiro eri abantu abakolera ku nnyanja eno olw'ebyokuttale ebitawaanya bano. Ggoonya bye bimu ku bintu bino era abakolerayo okuli abakyala n'abaami ge bakaaba ge bakomba kubanga waliwo abaami abafiriddwako obulamu bwabwe. Kati bano naddala abakyala abafiriddwako abaabwe bavuddeyo okuwanjaga eri ssentebe wa ggombolola y'e Bussi Mukalazi Charles Ssenkandwa agamba ekizinga kyabwe kino kirina ensonga ez'enjawulo ezibasoomooza okuviira ddala ku byobulamu n'embeera mwe bawangaalira. Agamba ekizinga kino kirina okusoomoozebwa mu by'entambula nga n'ekidyeri ekyali kyabaweebwa kyatwalibwa olw'ebyobufuzi ebiri mu kitundu kino. Nabbanja Angela ng'akulira abakyala ku kyalo Ggulwe e Bussi agamba abakyala basanga okusoomoozebwa okw'amaanyi olw'okuviibwako abaami baabwe nga kino kiva ku nvubu ezibalumba ku nnyanja ne zibatta. Bino byonna bituukiddwako ng'ekibiina ky'agali awamu basisinkanye okutema empenda z'okwekulaakulanya ng'omukolo guno gwetabiddwako omubaka wa disitulikiti y'e Wakiso mu Paalamenti Betty Ethel Naluyima. Naluyima asinzidde eno n'akuutira abatuuze okwongera okukuuma obutonde bw'ensi ng'okubutaataaganya y'enkyukakyuka mu mbeera y'obudde gye tulimu ensangi zino. Tulina eringi ennyo muyinza okuba nga temuliwulira ngaffe abaliwulira abali sayidi eri ewala naye limaliriza nga likosa buli omu mu ggwanga muno. Ebyo byebimu ku bye twagala okutunuulira tuleme kwonoona butonde bw'ensi. Omubaka Naluyima era akubiriza abakyala okwongera okukola ebibiina eby'obwegassi ng'ano lwe bajja okuva mu nnyanga z'obwavu.